ku Star TV programu Koti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange mama we bali kutwaniriza sanyo omulongo babiri okujja maka gaffe wano omwana wange ono yakwatibwa okwatibwa kutya yarepingibwa bamukako omukwano omwana wange bwe bamukako omukwano eyamukako omukwano omumanyi oba tomumanyi eyamukako omukwano omumanyi yamusanga wa mwana wa neighbor ennyingira gye yayingira mu nnyumba saakola ki sokoleke tugende mpola omwana gwe bakako omukwano bamusanga mu nnyumba sawa mmeka ez'ekiro sawa 7 n'ekitundu mu nnyumba nga limu yekka kale muganda wange abadde ne muganda wange yali mu kisenge kye nga alimu ne bbaawe mu kisenge kye n'omwana agazze mu kisenge bamaze okulya ekyeggulo buli omu n'agenda mu kisenge kye kati oba oli yayingira nga tebategedde bali mu ddiiro bali mu kulya tebayinza kumanya kubanga n'ababbi batuyingirira ekiro n'otamanya mubbi wakoze eki kitanda wansi kati mukwekweka mu kitanda wansi ekiro omwana wange evubuka livaayo livumbagatira omwana wange nga lidda ku mwana wange limukozesa mwana myaka emeka mwana myaka 13 yali atera okujja wano n'akulabako yali alinayo kye yali akuwadde kyonna emisana tewali yali alina ekigambo kyonna kye yali akugambyeko omanyi nga mulirwana najja ekiro twali tumaze okulya ekyeggulo neebaka oba yali yayingidde ddawo ayinza kumanya kati nekanga nagenda okuzuukuka nga neebaseeko nali ngenda leekaana nankwata emimwa maama w'omwezi n'agamba ekizibiti mukiyina ekizibiti nkibawadde nze mundeke ngende n'ewange kati omulenzi yasooka ofuluma maama n'ayita maama w'omwezi n'amugamba tewandiyogedde we batyo oli musawo omwana ono olaba otya enkeera wali mutute n'omukola ki n'omukebera ne tulaba kiki omwana kyakoze eki kyali maama w'omulenzi yagamba nze siinera sinaade n'olwatano ngenda kukola ki kusaamu ne tubeerawo mu nnyuma nga tuyimiridde n'atandika okwogera ebigambo nga bingi n'abaako sitole gyatunyumiza eya mukwano gwe ekiro ekyo mu nsonga eyo n'aleeta ate sitole ya mukwano gwe mbune mukwano gwe yalina omwana mulenzi n'afunisa omuwala olubuto kakati kyensaba abalabi ba Star TV n'abawuliza ba Star Radio tusaba bwenkanya olw'okuba tetulina ssente tetuyambibwenga mukazi yatuyisaamu amaaso olw'okuba tulaba embeera gye twalingamu awo mamange gye yalingamu omukazi kwe yasinzira atuyisaamu amaaso era gy'alimu nakati omukazi kwe yasinzira n'atuyisaamu amaaso naye naffe twetaaga obwenkanya twetaaga n'okuyambibwa muganda wange muto muganda wange nzirako omulundi gwakuna muto kubanga nze wendi nina emyaka 23 n'abaana 2 netusaba bwenkanya batuyambe kimadde nsaba abalebasati oli ku Star TV programu Koti y'Amaka anange omulongo babiri Sarah tuli Masajja wano ebyenena webiri tubaza polisi y'e Masajja mwebalene mwebalire ddala bamukwogera okwabwe bagamba ti omusango gwavulungutanirawo Kibuye gwavulungutanira Kibuye ku polisi kati bali kumulamu katono tukonawo abalabi ba Star TV mwena ebizibu si y'enkomerero y'ensi
ate buli muntu alina ebizibu naye kye twawula nti tubikwataganya tutya obisalidde otya amagezi yenjawulo yokka naye nga buli muntu alina ebizibu. Program Kooti y'Amaka ekomyewo buto ku Star TV nga tugenda kutunuulira ebizibu by'abantu, engeri gye tubawaamu amagezi, engeri gye tubayambamu ate n'engeri gye tubawaamu essuubi. So si kutunuulira butunuulizi kizibu kya muntu ate ne tukirekaawo. Nange omulongo Babirye Sarah buli Lwakutaano ssaawa 4:30 atulangidde obugumba olw'okuba tetuzaala. Okusinga okumbonyabonya n'abaana bano tugende tukwe ku ttale. Mama wange yafa ne taata wange yafa mbadde sisoma. Buli Lwakutaano ku Star TV kwokka. Nkwaniriza mukwano gwange ku Star TV olunaku olwaleero. Mukwano gwange alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo. Alwaziza kibi ddala. Omulwadde naawe nyongera okusaasira. Embeera yonna gy'otambuliddemu olunaku olwaleero nga tegenze bulungi, ekyo njagala okikwate. Tejja kuba ya lubeerera inshallah. Ate olunaku olulala eyinza okulongooka. Abavokola mukulikireyo ddala, abasibye waka mwebale emirimu gye mukoze, abakakomawo namwe mukulikireyo ddala. Programu yaffe z'essaawa zaayo ssaawa 4:30 buli Lwakutaano wano ku Star TV. Tugenda kweyongerayo bweyongezi mu maaso n'ensonga zaffe ez'emasajja ez'omwana ow'obuwala ow'emyaka 13 gyokka gwe baasobyako ne bamuwa n'olubuto n'afuna n'obulwadde obw'okwonooneka mu bitundu bye ebyekyama ate n'aba nga tafiibwiddwako nga neyakola bino byonna ali wabweru ataayaaya. Programu eno ekutuusibwa ku banafu aba Ira Petroleum Jelly, aba Medigaments, aba Shanita Beauty World n'emikwano gyange abalungi aba Shine and Shine nga lino dduuka litunda ngoye z'abakyala zokka lisangibwa ku Ham Towers. Katono nnyo buli omu yeetegeke n'oluvannyuma tuyongerayo mu maaso n'olugendo lwaffe olw'emasajja. Mulongonzi omwana oyo nali neiba waabwe wakati navaawo mwezi nga gumu oguyise naye era embeera ze bw'ati ebyokukwata ebyo abitambuliramu nnyo. Waliwo abakozi babiri kubanga nze wano nawalinze embeera nga abakozi abo tukwatagana naye nga abakozi abo eyasooka yavaawo ng'akompeininga omwana oyo ekinzigyewo yankwata ogusooka neŋŋamba nnyina n'asibika ngamba oyo si yakuleeta fa ku kyakuleeta ate kyatandeeta ate nga najja kunkwata ogwaddako we yajja amukwate ndooza n'amulwanyisa n'atamukwata. Tomanyi ogwokubiri shooka eno eba ekuvuddemu olwo kiri ekikangabwa kye yafuna mu kusooka yali kati naye amulindiridde n'amulwanyisa ndooza n'amusinga amaanyi n'atamukwata. Era enkeera omuwala we yasooka kugamba nze ate nagamba mukamaawe genda naye ekintutte kusegawa yabadde akumyewo ankwate oyo n'agenda n'aleeta omuwala omulala. Omuwala oyo bwe yamuleeta n'amukozesa omuliro ogwasooka naye bwe yamukozesa n'agamba maama w'omulenzi. Maama w'omulenzi we yagamba omuwala oba okoyo okolakola ki genda. Kati ogwaddako n'akoma wamukwate omuwala n'akuba enduulu. Ekyewuunyisa we yakuba enduulu omusajja yalimu taata w'omwana ne maama w'omwana. Naye ffe baneiba twawulira ng'omuwala akuba naye baba omujju bagamba tebaawulira tebakola ki tebaawulira tebaggulawo kisenge kyabwe kufuluma kulaba omuwala abadde ki. Era omuwala naye olwakeera enkeera naye n'agenda
n'ava naye naye avudde olwansonga y'omugenzi kubanga yakuba enduulu n'agamba kireka ne nnyina akola ki kati gwe bwawulidde ekyaguddewo tolina wekigaanira nawulidde ekyaguddewo sirina wenkigaanira kubanga aludde ng'akola ki ng'abikola tweyanziza mukwano tweyanzeega Ku Star TV program Koti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nga bwe nagambye tukyali masajja ensonga si nyangu eri abazadde eri abaana bwe tuba tuli ku Star Radio mu Koti y'Amaka bazadde baffe bakola emisango abaana tubawolereza nnyo mama wange naye tujjukire nti abantu ababi nabo balina bamama baabwe tujjukire nti abantu ababi abatukola ebibi nabo bayina abantu baabwe kino kyogera nnyo nti bwe tunawolereza abaana baffe ne tuwolereza abaami baffe ne tuwolereza abazadde baffe ate nga ddala basobya tuba eggwanga gye tulitwala walala nnyo ababbi balina ababazaala mama akkiriza omwana mubbi barapisiti balina ababazaala abasezi balina ababazaala abalogo balina bebazaala kati gwe omwana bw'ogaanira maama wo ate ne maama n'agaanira omwana tujja kuba ng'abooza nga twanika mu ttaka ekitiiyo ndikiyita kitiiyo ekijiiko ndikiyita kijiiko ebbanga lye ndibeera mu buweereza bwe neeteekamu obumazeeko emirembe ow'Ekkooti y'Amaka taata assalamu alaikum waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh sibyoteyo taata je tuli mulongo sibyote nno mulongo otulabidde awo mbalabidde wano nga tutuuse amutuuse nga muzze nga abazira era abayambi b'eggwanga abatasosodde ddiini ggwanga oba amawanga wabula muzze nga ku muntu wa bulijjo ensonga enkulu sookera ddala okwebaza Mukama Katonda Allah gwe tusinza ne tumwawula ku bitonde byonna mu bumu bwe kubanga yafuga ekiri mu ggulu n'ekiri mu nsi era Mukama Katonda oyo tumuddiza obuyinza ne tumusaba era ayongerere ddala okuyisaamu abantu nga mmwe abalwanirira omuntu wa bulijjo. Ninebaza Star Radio ne UBC TV n'abali mu kintu ng'ekyo mu ggwanga yaffe. Nebaze mukulu gwe bayita Kagolo, Mwami Kagolo, Mwami Bwanika n'omukulu Mulindwa Muwonge. Kale ensonga zange ku nsonga z'amaka era zitutuuseeko wano nga tunyigirizibwa ng'abantu. Ensonga ezo nali siriiwo, nali safaari naye natuusibwako essimu ey'ebiguddewo ebigwa tebiraze ng'ate si birungi mu maka ewaffe era nawulira nga nsanyaladde neŋŋamba lwaki nze olwaleero kigudde ku nze mbadde nzija mbiraba naye nga mpulira biwulire n'olwaleero oyinza ogaana okuyamba olwaleero naye bate enkyamu ngu kyakutegekedde togenda kukimanya lwekyo bwe tuwuliranga enduulu bwowuliranga omulanga bwowuliranga kyonna okwazira nawe ovangayo n'oyamba kuba enkya enduulu eyinza okukaaba nga yatetandikira mu makaago nga nawe gwe weetaaga obuyambi. Nze mbasomesa tebulaba abanjagala munjagadde abaagala munkyaye naye nze mbagamba kituufu. Tata akasimu ng'owulira ebigambo nga biwanduka buwandusi nawulira nga nswadde nga nzenna mpeddewo kubanga omwana wange oyo ye mwana gwe nalabika mbuno nzibula mu mannya gange oba ali mu mannya gange nekyampisa mu mbeera nempulira nga nzenna mpeddewo sikyerabawo era nga nakozesa ng'omuzadde
kubanga we nali twali mu meeting ne bannange nsooka mbanyonyola oluvannyuma lw'okufuluma meeting yeeyo ne mbanyonyola ensonga abakulu bannaye ne mbaga bannange omwana tetumuzaala omwo ffenna tuzaala n'ensi n'emawanga ffenna tuli bazadde bazadde bannaye ne basooka ne bampa amagezi era ne bakwata ekkubo ne bamperekera ne tugenda ku poliisi nze gye natuukira ku beeno byali bivuddeyo ku kyalo ey'Ekibuye poliisi ey'Ekibuye natuukawo twatuukira ku reception oba we batuukira natuuka nga siina na musango gwe mmanyi kw'ekyombo ani yakoze ku musango gw'omwana wange nenjogera amanya g'omwana wange naye nga tebabikola ki tebamumanyi ne bansindika mu room 14 ne baŋŋamba abalina abaana be bakutte be balepinze oba be bakutte ruumu eyo yekola ku misango egyo natuukayo nasaba fayiro nabuuza abakoze ku musango gw'omwana oyo omwana wange gwe nali mmanyi essaawa eyo ng'omulenzi simumanyi mannya kuba natuukira butereevu ku poliisi kyalange nasiŋŋaana bakavaawo naye ng'era omuntu ategeddemu n'ekintu kuba yantegeeza nange emisango gizze ku poliisi ekibuye tebampisaamu wadde akalungi wadde akatono era nalaba nga mwana wange mulongo abantu bali nga bo omwana owange tayogeddwako si nsonga kubanga kyebanziramu nababuuza ne mbagamba lwaki omulenzi mwamutadde era ffe nga bakompulayina nga tetulina kyetumanyi era nga tetulina kyetwasayinizeeko banziramu ne baŋŋamba gwe tetukumanyi wano ayaleese omusango twalabye abakyala tebazaala mu baani abaana okiwulira nembaga nze taata w'omwana gwe bakutte era sibaddeewo era kwekutuukira wano poliisi manyi ensonga zino nga bwe zigenda okutambuzibwa nga mmwe abalabika ab'amateeka era abalabika oli mutuufu tugende mu maaso kaakano abakyala be nasiŋŋaanawo bantegeeza ne baŋŋamba ayali akola ku musango ogwo yalwadde era nga taliiwo naye ng'omusibe ali ki bweru omusibe simumanyi simulabangako naguno guliwo saagala mbalimbe bunalindabye ku musibe ayalepinga omwana wange oba yenkana bwati oba bwati byonna olwaleero mbirowooleza muli mutima kaakano ne natuuka mu ofiisi eyo ne bantegeeza mbu omulenzi bamutadde kubanga gwe si gwe waleetera ffe tubadde tetukumanyi ku ekyo kyokola ki kyoyogerako nagenda nenekubira omulanga ku ssaawa eyo ku ofiisi eyali John Saidi olunaku olwaddako era nindita ekiwandiiko kyange ekyemulugunya ku nsonga y'entambuza gye baali bampisizaamu nenkitwalayo John Saidi samusiŋŋaana ku olwo naye nga ekiwandiiko ekyo kiriko enamba yange y'essimu ne kibeera ng'era kiraga bulungi nnyo obutali bumativu kuba bantegeeza mbu waliwo ayantegeeza mbu oyo yalinga atwala abakulu abo bonna betwali tuddukiddemu oba abayina tuyamba sina buyambi bwonna bwenafuna era namaliriza ng'ensonga eyo nze kinjagala mu kyo okubeera nga nyambibwa nafuna ebigambo ebirabika mbu nno biraga omwana mbu wa myaka 17 omulenzi neŋŋamba owange yasoma primary nasoma tubalemu awo mikono nga bwe tuliwo primary tubale emyaka kale 11 si bwe kiri atudde nga muto bayina benange nagituula nyina 11 7
tugateeko ena ejja senior 15 tugateeko ebiri ejja tteeko tugateeko gyakoledde abamu bagambye ena abamu bagambye 5 byasoma nabo bagambye gibeera meka ekyo kyobala buli omu wedda gyabala buli omu abala ku palisi babagambye nti omwana muto babikoze nga kye balinga kye bagamba mbu bakoze nga muto munnaabwe ennaku ennya ze bamuritaininga bayi tebannakizuula nti muto bamuteerewo because singa muto tebyandituuse nakusiba nnaku nnya yandibadde ateebwa ku ssaawa eyo ne bagamba babadde baana bato nga bazannya naye kinalaba ng'owange omwana si mwana ng'omwana owange akulukuta ayonoonese byesobola kwogera ng'omuzadde omusajja oba omuzadde olw'abazadde bannange bonna abandaba wano olwaleero ku bulumi bwendiko naye nasobola okuguma neŋŋuma neŋŋamba omwavu ye tabeere nga munnayuganda era nga tebamuwulirizenga kuba nze ndi musajja munaku siina kinnina mwana wange munaku mukyala wange tuli bwe tuteeranga emutulabye naye y'omwavu tafunenga justice mateeka kale ensonga eno yonna nga mpulidde ebyo byonna byonna ebyaliwo kubanga era mpulira biwulire ebimu nsookera ddala ensonga eno nga ngitutte ewa mwami Kayihura kuba Kayihura nsaba nga bamusiize enziro ng'ebintu ebyo gye bivudde mu biwulidde era nange babintegeeza ng'omukyala agamba mbu omusango yaguyisa wa Kayihura muzadde nga nze era naye ayina abaana era nkakasa mbuno yalwanyisa ebikolwa nga bino ebyamateeka nsaba Kayihura aveeyo ng'omuzadde eri eggwanga mu biti ebyo byemwagaliramu mukama wange nkikakasa mukama wange era muwa ekitiibwa naaveeyo mu biti bibiri mu ekyobuzadde kyekyobuntu yennyonnyoleko ensonga ezo zamusiigibwako ki enziro ekyokubiri musajja munnamateeka era akwasisa amateeka eri eggwanga lyonna era ye mukulu w'abapoliisi bonna IGP njagala mukama wange oveeyo era nze mukama wange wonaaba tovuddeeyo nja kujja gy'oli ewuwo omanyiye naggulu kubanga oli open oli muntu w'abantu nali ntuddekoko naawe ng'oli kuba kulu baali ba bodaboda wano ku batabata era ku kanisa y'abalokolero oba Life Church nempulira endowooza ne saali mu kintu ekyo nga muntu w'abantu newuwe wa Kayihura oyingira buyingizi ng'omuntu w'abantu nga talina kikyakwekengedemu ekyo naye nsaba aveeyo ayogeremu mu njogera za mirundi ebiri ng'omuzadde nga munnamateeka asobole okulaga eggwanga ku ekyo kimuteekebbwako kuba kati kino kyetuliko olwaleero kimwanikibbwa eri eggwanga lyonna naye ekyo kinaava gyali noona yakyogera okulabika nga yejjako ekyo nsaba mwami Kayihura nsaba mukama wange excellence atwala eggwanga era nsooka n'okwebaza nenkuddiza obuyinza muzeeyi ya Babyface omuto omulungi Yoweri Kaguta Museveni mukama wange sebo nkwebaza otuwa eddembe ly'obuntu eri abantu ba bulijjo okubeerako byetweyogera kubanga olwaleero mukama waffe tutudde wano ku lulwo kubanga gwotukulembera era singa tewatuwa ddembe nawano tetwali tuddeyo muki mu pulogulaamu y'abantu baki ba bulijjo oba ku bizibu byaffe ebibadde bituluma mu maka gaffe excellence sebo mukama waffe gwotuwadde eddembe lino olwaleero lye tulaba wadde naawe ate mukama katonda yalikuwa naye era nsaba naawe mukama katonda omwebazinga nange wenkwebaziza ate naffe era osobole okubeera nga mukama katonda
amina. Star FM ye radio gyowuliriza singa Monday paka Friday ate Star TV ye TV kwoli kati omulongo babiri Sarah gemanya gange bigambo bya taata binakuwaza nnyo ate nga birungi nnyo ate kayogedde ku mwana we Steri ate taata nenkwagala nnyo nengamba naye twalonda bulungi kakati taata oyagala kyoyogeddeko ekisooka omwana mulwadde mikono gyange abalabi ba Star TV ekyomwana kyonze sigenda kireka bwe nti omwana mulwadde yeetaaga obujjanjabi olubuto tulumanyi olaba ffe abategeera abakulu tumanyi bwe zituyisa kati sasira omwana ataalwenonera atwalwenoonyeza gwe basanga mu nnyumba ng'ali ne bazadde be beebase tulina okujjanjaba omwana ng'ekkooti y'amaka it's a must teeka nga bwe tubikola bulijjo mu ngeri yaffe ey'omukwano tulina okujjanjaba omwana tulina okulabirira omwana oyo tulina okuzaala omwana oyo tulina okumusigaza omwana muwala oli tulina okumwongerayo ku ssomero kubanga Katonda bwakireese okusoma kwe ne kutataaganamuko naye nkimanyi tujja mumusomesa nga ekkooti y'amaka neeyama nga ensi yonna eraba nti nze wamalira okuzaala mwetaaga era nja mutwala ku ssomero ayongereze wakomye era ajja kusoma ebbanga lyendibeera nga ndi mulamu Katonda lyali bampadde era alisoma paka Katonda lwanzijjamu omukka ekibiina kyaliyagala kyalikomamu ebirala Katonda yalisalawo ekyo ne bwe ndiba nyambiddwako ne bwe liba siyambiddwako nkyeyamanga nze omulongo babiri Sarah muwala wa Naalongo yona gye ndibeera kasita ndiba nga nkyali mulamu nsaba tubasiibulire wano mikwano abalabi ba Star TV taata badde naye akatalekeka nkyalinayo akatalekeka tekiina mutawaana sooka okwebaza omwana wange kuba ndi Saalongo omulongo babiri Sarah ku lwa Star Radio FM ne UBC TV ku lw'okufaayo n'ovaayo ng'omukyalo omuzira ku lw'abakyala ku lw'abaana ne ku lw'abaami ne ku lw'amaka gaffe olw'ebizibu n'embeera zonna ze tutambuliramu era nsaba mwana wange ogende maaso nga nkusabira Mukama Katonda ne malayika ze zikuwa obulamu n'obuwangaazi emirembe n'emikisa ezzadde n'amaka n'emirimu n'okututumuka n'okwatiikirira ensi yonna n'abalongo weza oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nsaba omuntu yenna atuyambyeko taata nsaba ku ssimu yo simu yange eri 075 95 11 nina layini bbiri eri 075 63 5 7 nga bwozira baziyitawo ku screen yaffe taata osobola omugwirako mpozi taata olina okwerinda bonna bazira baziyitawo si batuufu oli ayinza okuwulira nakugamba nkulabye ku TV jangu nkuyambe bwenti nga naye mubbi omuntu akubira sengejja ate kyonna kyoyongerako mu maaso n'amagezi ge banakuwa oŋŋambako oba nogambako Wai Mulindwa oba nogambako Mwami Kagolo oba nogambako omuntu yenna bangi nabo abalaba programu eno naye nga ye agirindidde walala olukuba nagamba halo nkuwulidde jangu nkuwa emitwalo 3 bw'otuuka nagamba leeta ku ssimu ate yange weddeko omuliro tuziggyeko ate n'omuwa n'essimu yo n'atambula n'agenda toddamu mukola ki kumulabako neyanza abantu mwenna wali akalala taata kembadde nsembyayo tekiina mutawaana nebaza abantu bonna ab'oku kyalo bazadde bannange abakuŋŋaanye ku lw'obulumi buno bwendimu ng'abazadde mwenna bekirumidde awamu era abamu abakosebwa era abatuusibwako ebimu nga bintuusibwako nsaba Mukama Katonda yenanyini buyinza abagumye nga nze bwe yaŋŋumye abasasulemu naye nensaba gavumenti n'ebitongole ebyenjawulo mwenna
abazadde era kubanga olwaleero ekisookera ddala ge maka naye obeera omuzadde ge maka nsaba mwenna munyambe eri omwana wange oyo mu mbeera gye mulabye gy'alimu ate era tekikomye ku nze kuba sinze nzekka kirimu bwe kiti muyambe n'abalala abalabika muno bazze mu mbeera eyo. bwe bityo bwe bigenze olwaleero nga tubadde Masajja bingi ebyogeddwa bingi byolabye okuva programu we yatandise okutuusa ku ssaawa eno bwe nti okusaba mukwano gwange mu kiti kyonna ky'oba osabiddemu ky'oba osoboleddemu okutuyamba ky'oba otuyambiramu. Nyongera okwebaza mikwano gyange aba Ira Petroleum Jelly, aba Medicaments, aba Shanta Beauty World, crew ya Star TV yonna, crew ya Star Radio, nange neneyanza omulongo babiri Sarah. Mbagaliza birungi byerere bantu bange okoti ya maka bwetyo maziga kuseka kukaaba tubimanyiriddeyo mpola mpola. Kyonna kyosobola okutuyambako essimu zange esooka 0752 10 11 13. Simu yange eyokubiri 0776 10 11 15. Nebaza abantu be Masajja, nebaza abantu bonna batudde information, nebaza abantu bonna batubulidde byonna, abatwagiridde mu kubo nga tujja, ababaddewo nga tushootinga, mwenna. Mbagaliza birungi byerere bantu bange, musule bulungi. Assalamu alaikum.